Mu lutuula lwa Parliament ya Uganda olutudde olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 28 Oktoba omwaka 2025 amawulire n'okumanyika wekimanyise nti TV eya NTV wamu ne bannamawulire baayo bagobeddwa mu Parliament era batwaliddwa nga nabugi si mufungize era ekizuuliddwa mu bujjuvu ebitundu 10 ku kinne waakyo kyekyokubeera nti abasirikale ab'oku Parliament babasazeeko ne babajjako n'ebitambuliiso byabwe ebibakkiriza okubeera nga bakolera ku Parliament n'okuba nga bakuŋŋaanya amawulire agakwata ku Parliament ne bagaleeta mu bulletin za NTV ez'enjawulo omuli NTV at 1 omuli NTV akawungeezi ate era mukadde ke kamu omuli ne NTV at 9 amawulire ago ag'enjawulo agateekebwa ku mukutu ogwa NTV. Kati Parliament y'eggwanga olunaku olwaleero okuyita mu bakuumi ojja kujjukira nti Parliament ya Uganda ekulemberwa sipiika omukyala Anita Among. So abasirikale batadde abannamawulire ba NTV ku mbeera ya tooka okakana nga babagjeeko kaadi zaabwe n'okubagamba nti wano temuddawo. Eggulire oba amawulire gano ag'okubeera nti bannamawulire ba NTV bagobeddwa ku Parliament y'eggwanga Uganda gasoose kubanga gabreakingibwa a very credible source, and that is none other than the leader of the opposition, Yoweri Ssenyonyi Besekezi oba Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi awandiise bw'ati agamba nti this morning the NTV crew was denied access to Parliament and their accreditation press tags were withdrawn from them by security at the entrance. On asking what the reason for this was, apparently, security just told them they have instructions not to let them in. Information reaching us is that the leadership of Parliament is angry because of the stories NTV has been running about unopposed candidates, including the Speaker and Deputy Speaker. What a shame. Nga Joel Ssenyonyi agamba nti amakya g'olunaku olwaleero bannamawulire ba NTV bonna nga bwe bakola era bwe basaka amawulire ku Parliament bagaaniddwa okuyingira Parliament era buno obuntu bannamawulire bwe babeera nabwo mu bulago obulaga erinnya lya munnamawulire ne TV kwava na lwaki akkirizibwa okukola awo bonna abasirikale babubajjeeko mu kubuuza ensonga lwaki bano babadde bakoleddwa kino n'okubagobwa. Aba security babagambye nti ffe twaweereddwa order NTV tekkirizibwa kuyingira Parliament. Kati mu bino Joel Ssenyonyi byawandiise agamba nti amawulire agamutuuseeko galaga nti obukulembeze bwa Parliament bunyiivu nnyo. Bwe boogera ku bukulembeze bwa Parliament baba boogera ku Speaker wamu ne Deputy Speaker kuba be bakulu abatwala Parliament nti bunyiivu nnyo olwa story NTV zezzeekuba naddala ezo ezikwatagana ne bakandidenti ba NRM abaasunsuddwa ne bayitamu nga tebavuganyiziddwa nga balinze kulayira mu kalulu akajja kati nti baanyiize nnyo era nga muno mwe muli Speaker wamu n'amumyuka. Joel Ssenyonyi n'ateekako nti what a shame nti kuno nga kuswala kwa maanyi wansi n'ateekayo ekibadde kigamba nti journalism is not a crime. Kati mukwano gwange ngenda kuyisaako mu bibadde mu Parliament wabula ebimu ngenda kubikunnyonnyola without videos olw'ensonga nti abamu ku bannamawulire bagobeddwa munda, but at least blogs eziwandiika zibadde zinootinga down kigambo ku kigambo ku buli kimu ekibadde mu Parliament. Wabula ate era mukadde ke kamunfunyeekoko ne ku video footage omu era still ngenda kubanga mukuzannyira
nkunyonnyole ne mu lulimi Oluganda kiki ddala ekibadde kigenda mu maaso mu Parliament olunaku olwaleero oluvannyuma lwa bannamawulire bannaffe aba NTV okugobebwa ne babagamba nti genda mu kifaananyi oyo ye mukulu ow'ekitiibwa Muwanga Kivumbi ku floor ya Parliament yasinze okuba ng'akiikirira opposition naddala ku nsonga eno gye tuli mu kwogerako wabula olunaku olwaleero Muwanga Kivumbi bw'abadde atandika okwanjula kwe okw'ensonga mu Parliament asoose kuba ng'asekeeterera sipiika wamu ne deputy speaker olw'okubeera nti baabalonze nga tebavuganyiziddwa olunaku olwaleero Parliament ebadde ekubirizibwa deputy speaker omukulu right honorable omukulu oyo Thomas Tayebwa kati Muwanga Kivumbi bw'akutta omuzindaalo asoose mugamba nti right honorable speaker, I understand you are already in the next Parliament and the circumstances bother some of us, but nonetheless, congratulations. Asoose muyozayoza namugamba nti speaker munange nkimanyi bulungi nti munange gwe mu Parliament eddako wakakasiddwa dda olw'ensonga akalulu wayiseewo munnaye nga tovuganyiziddwa wabula namugamba nti naye mukama wange ekituufu kiri nti ebijjira ku ekyo fe abamu ku ffe naddala mu opposition birina engeri gye bituteganya namugamba naye waayo ate nina ekyokukola kankuyozeeyoze munnange awo Muwanga Kivumbi ng'atandika kati kankuwe akatambi kano ng'ayanja ensonga y'okubeera nti bannamawulire ba NTV bafumuddwa ku Parliament n'okuba nga si baakukkirizibwa kuddamu ku reporting amawulire gonna naddala mu bifa mu Parliament. One of the most credible media houses, the NTV, which is accredited to cover this Parliament, while they were reporting this morning, they were stopped to access this Parliament and their accreditation literally cancelled. That's why I quoted that maxima. I understand the circumstances comes from the few coverages they've had, for which may have been discomfortable to some actors in this House, but it's their right. So, Right Honorable Speaker, as we go towards the election, tolerance, press freedom is so critical, and hearing alternative views, no matter how uncomfortable we are with them, they have a right to say so. So, my Right Honorable Speaker, as the head of this institution, I would like to bring that to your attention as why that is going on. It's a national concern. It's out there. It happened this morning. This is the People's House, for which we fundamentally think, no matter the circumstances, the media should access this House. That's my point. Jambo bya Honorable Muwanga Kivumbi anyonyodde bw'ati agambye nti nkitegeera bulungi nnyo nti ku makya g'olunaku olwaleero omukutu ogukyasinze oba ogimu ku mikutu egikyasinze okubeera emituufu ennyere egigobererwa abantu nga giweereza mu butuufu ogwa NTV nga guno guyina n'ebisaanyizo byonna ebigwanidde okubeera nti gujja ne gukwata enkiiko za Parliament. Ku makya gano bagaaniddwa okuyingira Parliament eno wabula ate tebakomye ku ekyo n'olukusa lwabwe olw'okubeera nti bajja amawulire wano ku Parliament nalwo lusaziddwamu. Muwanga Kivumbi n'agattako nti nkitegeera bulungi nnyo nti bwe babadde nga baweereza amawulire ebiseera bingi balina amawulire ge bakozenga wabula nga galina abamu bwe galeetera okwekeŋŋentereza emitima ate naddala abali mu nju eno ategeeza Parliament n'agamba naye luno lukusa lwabwe olw'ensonga boogera ebyo ebituufu n'agamba nti mu kaseera nga twolekera akalulu tulina okufa ennyo ku ddembe ly'abannamawulire n'okubeera nti tukkiriza buli kirowoozo okuba nga kyanjizibwa. Era wano wagambidde nti ayanja ensonga eno eri sipiika olw'ensonga ye mukulu akulira Parliament era n'amugamba njagala munnange okumanya oba otubuulire ddala kiki ekiri mu kugenda mu maaso
kino ekyogerebwako kibaddewo nkya ya lunaku olwaleero wabula ng'ate n'ennyumba ng'ategeeza Parliament nnyumba y'abantu bonna egwanidde okubeera nga buli muntu agyegazaanyizaamu okusingira ddala bannamawulire olw'ensonga eryo lyerimu ku masiga agafuga oba agakulembera eggwanga lino. Kati Deputy Speaker Thomas Teyebwa bwe bamubuulidde bino agambye nti aguddewo ekigwo abadde takimanyi nti bannamawulire ba NTV bagobeddwa mu Parliament era agambye nti nze bino mbadde sibimanyiiko. Kyombuulira kati Honorable Muwanga Kivumbi kintu kipya wabula nnyonnyodde bw'ati Deputy Speaker agambye wamaze omwebaza namugamba nti agenda kusooka akebere okuva ne clerk wa Parliament amenye wuliriza Speaker bw'agambye Honorable Tayebwa agambye bw'ati thank you Honorable Kivumbi. I will cross-check with the clerk, but all I know is that we have a process of accreditation. Okay. Why we have the process of accreditation? It means you pass through certain stages, you know? So we leave that administratively. Awonga Deputy Speaker agamba nti webale Honorable Kivumbi ngenda kukeberako ne clerk wa Parliament manye process ki eyitibwamu okuwa omuntu olukusa. Okay, okitegedde Honorable Kivumbi namugamba nti ensonga lwaki tulina process eyitibwamu okukuŋŋunta n'okuwa omuntu olukusa okunona amawulire kitegeeza nti oyina emitendera gy'oyitamu ekyo kimanyi bulungi Honorable Muwanga. Namugamba kati ekyo njagala tukirekere administration. Kati bw'amaliza n'agamba bw'ati the Deputy Speaker don't participate in that process of accreditation. In fact, I need to interest myself more on the guidelines, the do's and don'ts and all that. So I will cross-check with the clerk so that I know whether it is true because it is news to me. Kati, uda Deputy Speaker bw'agaseeko agambye nti kyemulina okumanya Speaker n'amumyuka tetwenyigira mu process ya kugaba lukusa lwa bannamawulire bajja kukwata mawulire muno. Era amugambye naye kikulu Deputy Speaker n'agamba bwati ekisinga obukulu njagala kumanya mateeka ki omuntu g'alina okugoberera nga akwata amawulire muno. Kati Deputy Speaker agambye awo agenda okuteeka amaaso nti era agenda kuba nga atunula the do's and don'ts olwajja kudda awe ripooti entuufu. Wabula bino Deputy Speaker okubyogera ng'abyogera ku mukutu gwa NTV ekiraga nti Deputy agenda kebera oba NTV mu byezze ekola teyina bwe yagenze mu don'ts eza Parliament. Don'ts baba bategeeza ebyo ebitalina kukolebwa gw'aba yaweebwa olukusa oba bwe baba bagenda okuwa olukusa. Kati Speaker bw'aba ayogedde bw'ati ekibuuzo ne kijja nti bwe yeekenneenya aba alina otunuulira n'alaba y'akawaayiro konna singa NTV eba yakamenya era bwe bayakamenya NTV olukusa olugiddwako leero okujja amawulire ku Parliament luba lugenda sigala nga luyimiridde. Era ekibuuzo ekirala ekibaddewo kyekyokubeera nti bino byonna mu kukolebwa tewabaddewo communication eri official oba okulambulula okujjudde okuli okuwa olujjudde. Bino bireportingidwa Leader of Opposition then Honorable Muwanga Kivumbi n'akireta ku floor ya Parliament, but tewaliwo olupapula lwavuddeyo lukakasa bitundu 10 ku kinne waakyo nti omukutu gwa NTV gwagobeddwa mu Parliament. Wabula nagwo gutuuse butuusi ne bannamawulire baago ku mulyango abasirikale ne babajjako empapula ezibakkiriza okuyingira ne babagamba nti tooka muveewo wano. Kati bwe tubanga tuvudde awo njagala tugendeko ewa Honorable Ssenyonyi era naye alina kyayogedde ku nsonga zino olunaku olwaleero ekyokuba nti NTV Uganda mu Parliament y'eggwanga mwebadde esinziira n'okubanga ekuba tochi n'okubalaga ebifaayo bagigambye nti wano temudda. Ku screen gw'olaba ye Honorable Ssenyonyi ojja kujjukira nti ono ye mubaka akiikirira Kira Municipality MP Honorable
Ibrahim Ssenyonyi bada kugamba nti ojja kujjukira ono ennyini yaliko munnamawulire kati annyonnyodde bw'ati ku nsonga zino agambye nti bw'oba weetegereza ebiri mu kugenda mu maaso mu Parliament n'ekikolwa ekikoleddwa olunaku olwaleero yandiba ezimu ku moves oba ku makubo oba ebigere ebitandise okutambuzibwa gavumenti wamu ne Parliament yennyini okugezaako okusirisa eddoboozi ly'abannamawulire agambye bw'ati I worked at Monitor before I came here. NTV can't cover the president. I don't know if that's not deliberate to strangle nation media. Can we get an explanation from the minister on what crimes nation media has committed, if any? Kati Ssenyonyi yataddewo kibuuzo n'agamba nti ye yakolako ku Daily Monitor nga tannaba kubanga ayingira mu Parliament y'eggwanga. Agambye nti NTV amazima agaliwo eggwanga likimanyi tekkirizibwa kukwata mukulembeze wa ggwanga oba tesobola kubanga ekwata mawulire ku mikolo gya President Museveni. N'agamba Ssenyonyi nti simanyi oba kino tekyakolebwa mu ngeri ya kunyigiriza nation media etwala NTV. Era agambye nti baagala okufuna okunnyonnyola okujjuva okuva eri minisita aveeyo ayogere musango ki NTV gwe yakola omutuufu bwe bibanga ebyaddala n'omusango ogwo weeguli. Eyo nno mbeera ebadde mu Parliament y'eggwanga nyaffe Uganda olunaku olwaleero. Atabadde eyo ebyo bye bimu ku byensobola okuba nga nkubirako tochi ne nkunnyonnyola mu butuufu bwayo nti bannamawulire aba NTV bagobeddwa. Okusinziira ku Joel Ssenyonyi ye tochi asinga gikuba mu mbeera y'okuba nti NTV ekutta amawulire gonna agabadde gakwatagana kuba na NRM abaasunsuddwa wabula ng'ate waliwo abaposition abadde beekubira emiranga nga balaga nti si be bakkiriza bano okunominating bwoba okusunsulwa nga tebavuganyiziddwa. Eyo tuvuddeyo. Njagala kumaliriza na kino. Bannayuganda mwenna gye muli abalina TV ewaka ng'oli mu Uganda. Obadde olaba nnyo TV yo nga teyina free to air. Mubadde nga bwe mutuula eyo nga mulaba TV zammwe nga eza free to air nga channel ezisinga abasajja baaziggyeko. Tula ku video nkunnyonnyole lwaki kyazze kitya okubeera nti TV yo ewaka channel za free to air temukyazirabirako ddala. Abasinga oyinza osanga oli ng'alinako channel 2-3 ate ezimu nga za TV z'abalokole ng'oli agamba bannange nze ebya gospel sibisobola ate sisobola seete za buddikooda buno obw'okusasulira n'ebigwa mu layini efaananako bweti. Kati kankunnyonnyole olunaku olwaleero omukutu gwa UBC TV oba UBC Uganda. Mukwano gwange gwatakimanyi UBC eyo gy'olaba yeringa erina transmitter oba yegaba olukusa era yeyina eyandibadde nga switch tugambe mu ntegeera ennyangu. UBC yeyina switch za TV zonna ezisigadde mu ggwanga. Ndowooza ekyo osobola okukitegeerera mu ntegeera eyaffe eyanguwa. So okuvaako kwa TV zino eza free to air mu Uganda UBC nsobola okugamba bw'oba okwogera okwa street nti yakuyinamu omukono. Wabula olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 28 October UBC evuddeyo n'ekola ekiwandiiko ekinnyonnyola ensonga lwaki free to air yo ewaka teriiko na biki ebiri mu kugenda maaso. Ekiwandiiko kino nkiinako kankisome tukiyite mu lukwakwayo ate neno video tugimalirize. Bagambye bwe bati UBC Uganda oba UBC Inspiring Uganda for immediate release October 28, 2025. Update on technical interruption.
affecting some free-to-air television services. Nti bazze okuba nga bakutegeeza ku mbeera ey'ekikugu ey'obuzibu eyaguddewo ereetedde n'okubeera nga TV ezisinga ku mikutu egitali gya kusasulira egya TV nga TV ezisinga zivaako. Following our earlier communication regarding the technical challenge that affected the transmission of some free-to-air television channels, Uganda Broadcasting Corporation, UBC, wishes to provide the public with an update on the ongoing restoration efforts. Bagamba nti tuzze okubeera nga tubannyonnyola ku nsonga y'okubanga twafunyeemu embeera eri tekiniko oba twafunyeemu okusoomoozebwa mu byuma ekyaleetedde okubeera nga amativi ga free to air gavaako. UBC egamba nti ez'okunnyonnyola abantu b'olukale ku kiki oba batuusewa mu kulaba nga batereeza omuntu weewako otandika okuba nga TV zo zonna ziddamu okulaga. Our engineering and technical teams have been working diligently to resolve the issue and restore normal transmission. While substantial progress has been made, the process has taken longer than initially anticipated due to the complexity of the fault. Bagamba nti ba inginiya baabwe ne ttiimu zaabwe ez'abasajja abakugu ennyo ekitenkanika bakola buli kisoboka okulaba nga TV zammwe ziddako. Wabula bagamba nti newankubadde bagezezzaako era batambudde olugendo oluwerera ddala mu kulaba nga kino kisoboka, bagamba nti omulimu gwabwe gukyazitoyeemu era guwanvuye n'okusinga bwe baasuubidde olw'ensonga nti ekizibu ekibadde kyagwawo kibadde kizibu kinene nnyo. We assure our valued viewers and partners that full restoration remains our top priority, and every necessary measure is being taken to ensure a stable and reliable signal across all affected platforms. Bagamba nti baagala okutegeeza bannansi mwenna wamu ne bannyinizi TV ez'enjawulo mu ggwanga nti okutereeza n'okulaba nga buli kimu kidda mu nteeko entuufu kye kimu ku bintu bye basimbyeko amakanda, era bagamba bali mu kukola buli kisoboka kyonna okulaba nga sigino zammwe ziddamu, era bagenda kutereeza nti sigino eza buli wamu ewaafunye obuzibu. In the meantime, we kindly advise viewers to rescan their TV sets. Kano kawulirize kakulu. In the meantime, we kindly advise viewers to rescan their TV sets to access the available channels. This will ensure that you can view the channels that are currently broadcasting without interruption. Bagamba nti basaba abalabi mwenna okukwata remote zammwe muddemu okubanga musikaninga TV zammwe. Kino kigenda bayamba okufuna channels. Waliwo nti channel ezebaterezeze ezikyaliko ko era nti mugenda kusigala ngezo muziraba nga temufunyeemu kutaataagana konna nga bwe bongera okunyiga ebyuma batereeze. UBC sincerely apologizes for the inconvenience this disruption has caused and appreciates the continued patience and understanding of our audiences as we finalize the recovery process. UBC egamba nti yeetonda nnyo nesse kwetonda naddala mu kaseera kano nga bwe batereeza, era bagambye bajja kubongera information eddako maaso awo oba naabanga emikutu egya free to air gizeeko ku TV. Katuwekumire ku AGALIWO, nze nja babuulira ekyokola. Njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites, bano omulimu gwabwe gwe basinga okuba nga bakola byakulya eby'abaana badda ku masomero oba bali ku masomero. Tugeze ogenda kubanga okyalira mwana ku vidi, bakubire obagambe njagala package y'omwana ali ku ssomero oba gwe ngenda okukyalira ku 0709787508. Mukadde kekamu njagala kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano bo basiizi ba langi. Bagamba nti ekizimbe ky'oba okitunuulira bw'oti tekikusanyusa olw'endabika langi ekaddiye. Alson Painters UG bakubire. Oba mukadde kekamu oyinza okubanga omaze okuzimba ekizimbe kati ng'oyagala kisiigibwe kalangi akagenda okuwangaala ebbanga ate nga kinyumye ekitenkanika, bakubire ku 0705
3636 0705 19 nagamba nti YouTube channel kubeera information efaananako bweti si ndala yeno eyagaliwo abasidi omusunsuzi ly'eddoboozi erituula emabega w'omuzindaalo nekutuusaako information mbutuufu bwayo nga songeddeemu kyange kyonna yadde okubaako era kyentoolamu information as is, information as it is. Liking a video, commenting